waliwo eddogo eryakolebwa naye eddogo lino likubonyaabonya nnyo. Olina ekizibu, oli mukazi, bw'ogenda mu nsonga zammwe ez'ekikyala obeera oziddiŋŋana buli kaseera, ate era Mukama nandaga n'omukazi omulala ng'olina ekizibu. Buli kaseera w'otuuka ng'ogenda okwegatta n'omusajja wo, omusaayi gujja, ofuna ekizibu ky'omusaayi. Abamu oli mukyala olina ekizibu lw'obeera n'omusajja wo bw'oti, amazzi gavaamu olusu, ekivundu ekifumita mu nnyindo z'omusajja. Mazima ddala n'omusajja owo yatuuka n'okukwatulira naga nempulira egundi yeewunya n'owulira nga kikususseeko. Kale nno ekintu ekyo, eddogo eryo lireeta ekizibu ekyo kugobako omuntu yenna gwoba ofunye nga wa mugaso. Lwoba ogenda okusinkana omusajja wo ng'omusaayi guyiika, lwogenda okukola bw'oti webuuza nakati olina ekibuuzo ku mutima gwo, ekintu kino kyava ku ki? N'obeera ng'oddiŋŋana mu nsonga, oddiŋŋana, abamu olwamu tovaamu. Waliwo eddogo lyendaba mu bulamu obwo lyagala kuleetingawo kansa mu bulamu obwo. So wandibadde okyanguyira n'onkubira ku namba z'essimu ezo nenjogerako naawe, naye nga n'amalwaliro gennyini agaba dokita togagayaalirira, kubanga nabo teri kintu teri bukulu butava eri Katonda. So naye kubira ku namba z'essimu ezo njogereko naawe, tusabe tulabe nga Mukama akimalawo. Nze Musumba Yiga Augustine abizzaayo wano e Kawaala. Weekuumire ku ABS television. Bulwobeera ku ABS emyoyo ng'egyo girina engeri egikuvaako, naye gwe oba toyinza giraba nti gigenda. Naye TV eno bulwogiteekako mu nju yo nga tevaako, wabaawo ebiwuka, wabaawo ebidduka nga biva mu bulamu bwo. Njagala Mukama kw'omukisa. Nze Musumba Yiga Augustine wano e Kawaala.